nze mbulamu bwange naye sikyagala kudiscussing ku mukyalo oyo Makula. Simumanyi, simulabangako. Wabula ekyatufuula abatakolagana kyali kitono nnyo. Kati mukyala Kayanja mu maka ga Kayanja ye mukyalo omukulu atalina okuba nga atobye naane ne bbaawe. Tomusuubirayo okuwagira omuwala ajja okuva gy'avudde oba mukadde munnanga anaava gy'avudde n'atwala baze nti n'akikola ki? N'akisanyukira. Kati ye alina eddembe erivumirira ekyo kyalaba nti kibi olw'ensonga naye mulayina eyo mwakola ki? Mwali. Mukyala Kayanja bw'ayimirira ng'ayogera ku lw'abakyala abagumiikiriza abaami kati nga nze yafumbirwa baze nga talina na ssente zasula ddwaliro nga tulina kukubira muganda watu tukubireko ne maama kati mba sobola kuwagira muntu nti baalese namutwalako bbaawe byonna abikoze abeddeko mu bwenzi aweerezaako mu mabaala azannyeko ku puulu agenzeeko ebweru byonna abikoze eki abimazeeyo tofa ku muntu myaka gy'ayina fa ku mpulira gy'omuwuliramu kibayita feelingizi kubanga abantu bano abaalemwa abadiba buli wamu bagenda kujja n'akagambo bagamalamu amaki amaanyi mubuuze kati ono yafumbiddwe omutonga bw'ogambye gw'omukulu gwe wawasa oba gwe wafumbirwa aliwa ase yange ogitegedde mukulu munno aliwa gwe yasamira munno nyo simanyi yafumbiddwa simanyi yakoze gwewo omukulu ali nabasinga bikomenti ng'era bakazi naye nga ye anoonya namwe bakako ekiro kimu n'amukola ki nga tamulaba nammeere nkujjukiza ebigambo bino nti mukuwa omusajja taddaddamu gasiya yenna nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan kwemboozi muyugi butereevu nga bulijjo era kwendi n'olunaku olwaleero 2024 weetuli deya atukakasa nti n'emirimu gitambula bulungi yonna gy'osinziira okutulaba banafe bali mawanga ag'enjawulo Bungereza Amerika n'owano mu Buwalabu wonna Canada Japan China n'awalala yonna mwebale nnyo mwebalidde ddala aye ne bannaffe abaawana abatulaba wano waffe ku butaka kuba ate mwe musinga nnyo n'okutugoberera sayidi wano mwebale nnyo mwebalidde ddala tuze n'olunaku olwaleero tugayemuko ku nsonga ez'enjawulo Nalongo gwendi naye ku set mukyala ayambadde bulungi nnyo ali so smart simanyi naye nga byebyo tukkirize tutandike tunywemiko ku mboozi wano naye ndowooza kasooka kubuuzeeko nga bwatereezaamuko wano so byebyo nzikiriza sooka kubuuzeeko balamusizzaako mwena mikwano gyaffe nze Nalongo ekitonde nampijja muko omusajja wa New Shape ng'aba UK Body Shape apo bakulagira okusala omubiri n'olubuto amakudde wesseemu ssente olabike bulungi nga bw'osaanye okufaanana naye abakazi mugula chipusi nkoko abamu muli eyo temukyayambala nangoye ne munyumya kati mwesuulako bikubiro omuntu otambula agamba oyo muka muntu oba nte ogezza olinga ekizibu mwesseemu ssente musale omubiri ku 0753 53634 mulabike bulungi kale kyekyo Nalongo muzikirako lumu twakolako ku mboozi awo noŋŋamba nti nno omukyala Jessica Kayanja y'omu ku bakyala bosinga okukkiririzaamu n'okwagala mwagala kubanga mukyala mukulu naye akumye omuti tetulabye abakazi bangi nga awoza nze ndi muto oli mukadde naye nga enyiira gy'anyiira gwe tomufaanana nkiza katono era nomona leero bwe tunaavira wano nga bakukubye kuba sinze neyeesa ntwala omukisa okutegeeza leero oli wakkubwa omukyala Jessica Kayanja akumye omutindo that's why I love her alabika bulungi she look beautiful osanga omuntu agamba ndi muwala muto ng'atunulanga akatipa k'ennyaanya tategeerekeka omukyala Teddy Bujingo agukuumye agukuumye olabye abadde ki gwe bw'otunuulira Teddy ne alabale nakwogera ekigambo Mukama nsaase waliwo w'otuuka n'ogamba naye Salo ng'ate gwe yanzizizzaako nga ndaba ate asesetukira ku sipiidi ya waggulu nga Salo gwe yakuzizzaako nga sipiidi gwakaddiira nga ndala nnyo kakati abo olina eddembe erimu wabulamu nti Salongo gwewanzizizzaako ng'agenda ku sipiidi ya kizungirizi muveeko oyingizewo eggaali empya nze neewala nnyo okwogera ku bintu bye saamulagira kukola mulekera ekizibu kye natandika okugattagatta okukakkana ng'ategedde nti omukazi Nambeegi ye mwoyo gwo akitegedde kubira Mukama engalo ezaamu amiina Nalongo wanje
nalabyeko omukyala Jessica Kayanja. Jessica Kayanja alina authority, alina obuyinza, alina amaanyi gonna okuvaayo okulumba omukyala Susan Makula ku lwa Teddy Bujingo because twamulabyeko awo yavuddeyo n'ayogera ebigambo bingi nnyo n'ayita omukyala Susan Makula n'amuyita omulogo n'amuyita omubbi n'amuyita omukyala omubi ennyo omunafu atasobola kwekolerera byabadde bingi nnyo. Alina obuyinza okuvaayo okulumba Susan Makula ku lw'omukyala Teddy Naluswa tabulina kubanga mu Uganda buli muntu alina eddembe naye alina eddembe lye eridisikasinga ku kintu ye kyalaba mu ndaba ye si kyekituufu oba ntegeerekese nze mbulamu bwange naye sikyayagala kudisikasinga ku mukyala oyo Makula simumanyi simulabangako wabula ekyatufuula abatakolagana kyali kitono nnyo kiki nti yafumbira omwami w'omuntu omuki omulala kati nze sobola kubeera ku side of course kati mukyala Kayanja mu maka ga Kayanja ye mukyala omukulu ate alina okuba nga atobye naane ne bbaawe tomusuubirayo okuwagira omuwala ajja okuva gy'avudde oba mukadde munnanga anaava gy'avudde n'atwala baze nti n'akikola ki nakisanyukira kati ye alina eddembe erivumirira ekyo kyalaba nti kibi olw'ensonga naye mulayina eyo mwakola ki mwali oba oluganda lwange olutegedde mulayini y'abakyala abatobye n'abaami mukyala Kayanja mwakola ki mwagwa kati nze sanyukira kintu ng'ekyo kubanga buli mukazi yenna omufumbo ng'asanyukira ekintu ekyaga ku Teddy omanya nti sawe naba mu uniform anti omusajja kabe ku myaka 7 asobola okukola ekintu ne weewunya ensi kabere ku myaka 7 akola ekintu nogaasi yono wange nga Salongo yennyini yakikoze nga lwali n'okulattaalatta tokipeka nnyo ojja kyabe vira ku musajja ate tolisala togendayo mwesonyiwe babagamba sirina musajja kati ozunga ki muveeko omusajja wange omuleke omusajja w'emyaka 7 akola ekintu ne weewuunye eggwanga teri amanyi basajja wabula tugezaako okukola gwe kyolowooza nti ze kino kyenkoze kyekiki kyekituufu era neonya omukazi asobola n'agamba banne ekola bwoti omusajja mukole bwoti omusajja muwe kino omusajja mukole kino naye nga naye abuliddwa gwakikola oba ontegedde kiki kyengezaako okugamba abantu nti gwe lwana nnyo okukola ebyo byakugamba bwakaddebo ebyagambwa sengaawo omuntu nga ne bwoba oyogera baga nti omukazi akoze buli mukazi kyateekeddwa okukola ki naye omusajja aganye kuba situna kyetebana kye baagala nga kyankalakkalira si nti bwe yakaaba mu January ne mu December bo ng'abantu balina bye baagala buli mwaka nga bikyukakyuka wabula okuwasa kuba kusalawo aba yasalawo okukola ki kuwasa gwe kola ebyo bikufuula mukyala we naye omuleka ttunke n'ensi bw'anaakakasa nti akooye akole ki teweegoba naye teweegoba n'omusajja ojja kufuna obuzibu kano kali eno mpulira siri mu matevu sipiidi kwe baddukira nnene nenda okuva inazze wano olina ebintu byokoze nga mpulira siri mu matevu okyakuba nnyo kyabakuba mukyala Kayanja bw'ayimirira ng'ayogera ku lw'abakyala abagumiikiriza abaami kati nga nze yafumbirwa baze nga talina na ssente zasula ddwaliro nga tulina kukubira muganda we tukubireko ne maama kati mba sobola kuwagira muntu nti baalese namutwalako bbaawe wabula baba wessaala esaba n'okusiiba nti singa amaka ago gagaana njenyigamu sisobola kulibatubula gyenyigamu essaala erimesa Susan Makula sisoogera ze ku Susan tomunsibaako kikuliramu ogusemba saagala kuddamu kumwogera naye nga bwekoowa nnyo saamukoowa naye I don't need saagala mumulekere eddembe buli muntu kyakola bamanyi kyekiki kyekituufu naye mumulekeremu ekyo kyakola ekituufu kyenze saagala kumwogerako saagala beera mukwano nga togambye nti wegatta ku ssaala eziyinza okumusiguukulula njoyiziramu mu bigambo bya mukyala Jessica ontegedde bulungi ti bwe musanga ng'akuma essaala nti banaye buli yabba amaka g'omuntu gafe buli mukazi abonyaabonya mukazi munnaafe eyo essaala nange njenyigamu neekola ki neetuukirira kyova olaba osanga bagamba omusajja talabirira baana omusajja takola kino naye nga yamubba bubbi otegedde nga ne gwe yamuggyako yali tamulabirira oluusi kimala nga ebisinga omukazi yabyekolera omusanga naye abolooga omusajja talabirira baki kaagaana obbalabirira okitegeere nange gwe wamuggyako nali ku kizibu tugende mu maaso obadde ogamba ekitegeeza nti mukyala Jessica Kayanja talina tabu yonna ku ekyo kye yakoze simuinaako buzibu era wadde mbe n'okwongeramu simuinaako tabu
era obadde olowooza muze mulinako obuzibu gwe obwo mulinako sinze kubanga abakazi ba first wife balaba ebizibu biki bingi ate bagumiikiriza embeera nnyingi yadde nga nabo mulimu abasukka oluusi mubaamu ababi naye tekijjaawo kiri nti bagumiikiriza ebiki esebo bagumiikiriza ebintu bingi era tebasaana kusongwamu lugalo ne babbaabwe era omusajja yenna ng'alina amagezi teyandikkiriza muntu yenna kumanyira mukazi gwawangadde naye myaka 10 hati gwe tomanyi kitegeeza kusula na muntu myaka 10 nga muli mwenda mu buliri olaba muganda wakulema abantu banyiga ne banyaba babazaala mayanja naye gwe omanyi okusula n'omuntu gwe wasanga mu bukulu emyaka 10 emyaka 10 ne mukwala n'emirala 10 kinene nnyo bangi balemererwa ku mwezi gumu abalala balemwa mu mwaka gumu ontegedde kitegeeza omuntu oyo aba asaanayo ekintu ekyenkizo ne bw'aba badde alina ekibi kyakola kyakola baako ekirungi ky'omujjukirako kinene siana kyeŋŋamba ku mukyala Kayanja ayogere buli kyayagala kubanga okwebaka n'omusajja emyaka 10 kiki kiralamu naye ate waliwo bye bagamba abakazi era mwebwenda baba batera okubyogera nti lwaki gwe omukazi olumba mukazi munno because omukazi oyo si yaba yeekwana omusajja yaba yamukwana nakola ebimusikiriza byonna okulaba nga amuwangula omutima okumusembeza mu maka era omusajja yasalawo okugamba nti nno omukazi ono kamugobe kansigale noono abasajja abo balaba babaloga ne bakyusa timing nosanga omusajja ng'aganye n'okuweerera abaana be yadde balabirira eyali abaagala ennyo nze abaana bange kabeere muto ssanyu kuva kitawero yajja nze ampitako ng'embwa bweyita ku ssente kajja katambula tututu nga kagwa wali ku taata wako kabonero kinti waliwo omuntu ng'alina omukwano mungi eri abaana be kati bukya ku mukyasalongo n'akwana omukazi n'olaba nga talina na budde yadde obusitula ku mwana yadde omanya nti omwana yalidde ki olumanya bamutyunize kambabuulire mu Uganda eddiini yajja ebikola bya sitaani nabyo byajja mwaka omuntu mwagala byogerako byajja wano abantu baloga bannaabwe ne bagwa n'eddalugoza baba babadde ki ate ng'oluusi ne gwe baloza asaba nnyo mukama ne mukama n'asirika oli ne gwe baloze ne kimutuukako oluganda lwange olutegedde bulungi nnyo kati kyengezako okutegeeza nti abasajja beetaaga okusonyiwa lwa nsonga nti n'omukazi omukazi asobola okwegomba bbaawo n'amukolera eddagala ebbi n'abatabulamu n'amukyusa timing okitegeera kati kyemba sibasalira nnyo muki omusango guzzako gwe mukazi munno nti ate era ekyo abantu abatera okukola ekyo babeera beeremererwa omuwala ali mu bulamu olwaleero ng'apangisa ennyumba ye ennungi avugamu kamotoka ne waba tavuga kamotoka naye ng'ali mu bulamu bw'alaba nti ali happy naki tasobola yingirira maka ga mukazi abaana be bakaabe naye bano abakijja kyekijja byonna abikoze abeddeko mu bwenzi aweerezaako mu mabaala azannyeko ku puulu agenzeeko ebweru byonna abikoze eki abimazeeyo ne bwasanga omukazi nga yeetaaga kufa nabaana be abatta atwale omuki kubanga aba agezezaako okulera sente zimulemye alaba ono azirina ontegedde gweomulemesa okumutwala azimuwe oba olina okufa abakazi abakola ebintu modulo ebyo gwe noonya nnyo ku bulamu wayo aba yali mu mbeera ki naye omuwala ali bilivu n'obulamu bwe ng'alaba nti yeesobola aba n'ekisa ekisaasira abantu abaki naye omuntu yenna bw'atuuka ku levo ng'agamba kati ekijja kyekikola ki ekijja kyekijja kijja kuyingirira amaka g'abantu balala kubanga bw'otunula mu bulamu bwe aba talina kyeyategekawo teri muwala ali bulungi anoonya bizibu teri muwala alabika bulungi ali bulungi ng'anoonya ebizibu ebirimu abakazi abalala n'abaana taliiyo wabula ayeeremererwa yaba takyalina kyatya omanya kitegeeza okutwala okufumbirwa omusajja n'asuulawo famire ye n'abaana n'ataddamu baweerera nga gwebaka naye buli lunaku nga naawe oli mukazi osobera omuzaalamu omanya kitegeeza kizibu nnyo anti buli muntu yenna mu bulamu bw'ensi aba anoonya kubeerako bulungi eri omukazi ayinza okubeera awo naga nti kati nze neetaaga omusajja tubalabyeko n'abanoonyaawo oli najja nga azze kunoonya kyekugambye nti abeeremereddwa teri mukazi alina mukisa gukwanibwa basajja agenda kuba kukedde anoonye basajja nga nange omukazi muka omusajja azadde abaana abayitirivu basajja bankwana buli lunaku bulungi era kati bakwana obagamba otya ina kiyenze kikidde aliwo yakubidde eggulo ng'ali ne senkolommando awuludde nanga amukwate nemukwata nanga mudeke mu loud mutuninga loud nangamba naye olinze kunzikiriza nga nfudde kati
kati golowooza oyo omusajja kikyako kye tosobola kukuwa omukulu awulira nzikiriza nkoleko butwazi kaki okukacyayi omukulu asirise bwati nzijako essimu nga ndaye ebiboozi tebinnyumira nagenza okulaba mayi bange wa bigambo bitono olunaku ayogera ebigambo ngaebi nga bina omusajja musirifu nnyo nagenza okulaba nga kirabika tanyumiddwa kate nga nze mu mutima mpaga nti kati tetwala omukisa okukujjukiza nti nkyalina abakola ki abankwana kakati obuzibu webugira nalongo okonzaddemu obuzibu webugira kati gwe wazeemu ki mu bigambo ebyo byayogeddwa kanyumidde ndeka n'okundeka sagala kajjukira nalongo okira nze nziramu yessebo paka wenaye nga nkola yessebo nemukola ki nemujjako ne bambuuza ogyeko wakiti mbadde sinyumirwa kakati awo okimanyi nti kakati awo nze mulimu bwongo wendo owoleza nti wadde tunaba kukkiriza naye olabika okyali awo odingisa oyagala okyasobola okumukkiriza mu maaso eyo ate abankwana bangi buli kanaku abo nfunanga 10 kati nakkiriza bameka ndeke bameka nemanyi bange bwafaanana do you know my husband how looks genda ko wali omulabe nkukkiriza genda okonkone emmotoka kati genda okonkuuzeeko muvubuka akyasinga alabika obulungi golabanga muto akasana kalusazeeko tulyoke nze muvubuka kikugamba nti omuvubuka yalabika bulungi nze ayi ate goli muvubuka omeze n'envi we notaguse olinganga ate envi bwe bukulu kati bba wange gwe muddako gwakusatu nalongo ekintu ekyo kiraba nga bwokyogedde bwewakinyumiza nti kituuka ku bantu bangi sigwe wekka bantu bangi kibatuukako era weekanga ng'omusajja weewaawo omwami wo ye musirise naye eri omusajja gwojja okusanga nga ye tumubuulira ebyakugambe lwaki toyogedde lwaki tomugambye nti nze nina omusajja toddamu kukubira simu nvaako ekigambo nkyogedde ebbanga lyonna nze nalongo kyone nampijja mukwomusajja owa new shape mukwomusajja omumpi nafumbirwa nyina abaana 8 enamba eyo lwaki togiblokinga because olya kikulagidde kikulaze nti amaze ebbanga tene nga kukwana simumanyi pweriza bulungi ye bwe budde bwe yandowoozaako kunkwanira n'abunkwaniramu kakati enamba yange ezunga okufa kakati sebo nze stopinga bagenda okunkubira nti temukuba no abantu kabankubire bategera nti bakubiddemu kwomusajja ng'ane omusajja yagamye n'okugamba nti olinzikiriza afudde nga lwaki tomublokinga oyo mblokinga waki kiki yayogeddeawo ekibi omuntu aba nyinako omukwano musango bampasa kati yaninako omukwano wa ddembe obwonna obugambo bwe butuuza obuto buli kanaku inaye yaŋŋamba oba abalongo banjukya banjokye nyina eyankwananga ndi tunaŋŋamba nalongo mu mataka olibwakyapa nyina obugambo bwange bubeerawo nga bunsesa kubanga bange takyabiŋŋamba ebyo katusimudde okuvako mpaka ntunanyumya ekigambo nakimu oba tuvudde waka omusajja nga yakukoowa nnyo tanankowa gwe bakowagulayo bp gwevuga motoka ki gwe bakowavugayo bp bawe yagiguze enakawawana demu ansa abantu bagitegeere olabye emotoka kyeyo yiyo ate babyanguya namba plate okebere eri mu mannya ki ze nampijja kitone olabo beesiba mayanja Joseph kiro kyamu ebintu ebyo ebyamasimu bikyankalanyiza nnyo abantu abatamanyi bantu bebabeera nabo waliwo oyinza okubeera awo kalugeze nti nobawo omuntu akuba essimu nevuga olumu nga teriiko na namba olumu nga teriiko mannya olumu nga erinnya kweriri naye olinagitunulako naginyiga nesirika nagizza wali ebbali ate kati manja kambeko kyeggamba abantu twanenya okuyiga abantu betubeera nabo nze manja njogera nnyo amazima bange kyammanyiiko obaga namunyiiza nga kola ki ngamubuulira kuba n'abantu abankwanya kati bamanyi musajja wange gyanzije mwetaaga nnyo nnyo kuba taata w'abaana bange lwaki muyita mukuba omusajja nti ne bwakola ensobi nga nsobi asigala yebba wange asaana okuweebwa respect that's why neeyita mukwomuki kubanga omusajja bamulizavingira ekitiibwa ne baba asobezza kati olw'ensonga ezo siri muntu ayinza kunkwana ng'ojjako buno bugambo nti bonsisa bwe baŋŋamba mbune mulowoozaako okusinga bange n'abaana bange kubanga bange yavudde bweru nga muvubuka muto nnyo gwe bambadde noonya bavubuka kati gwe nnina naye emyaka gyasigadde gyegimu tegirabika era njala bantu bere bambulire bakozesa ki yasaza nnyo nyalinga omuvubuka emyaka 27 otegedde bwe mwana nali yegombye muvubuka yekomyewo nga gwe nfunye
mu myaka gye naye nagyo tegivuddeewo emyaka gyo simanyi we yagitedde n'abagala bati bakyagimuwa oba ontegedde yes kale bwe tukimala nebuuza nti bano abagenda okunkwana bagenda kuleeta ki ku mmeeza ontegedde bulungi te sindiwo kunyumira bugambo obwo neneebaka nebuwummuza mweyongere obugaba bunyuma mwana agamba akagambo nga nebba omukwanta yakakugambako nooseka naye nga tolina kisinga kukuseka kubanga nze simanyiyo omusajja mulungi asinga baze mu nsi naawe ogenda mutunulako bwetondamu likodinga kubawo obujulizi obwo tugenda gera fena ku motoka programu eno ng'ogiwadde nnyo bbaawo oba nnyonnyole otegeere nti waliwo omuntu nga tosaana kugamba nti nno kino kiri ng'olina kuguma buki bugumi naye nga abakazi mweddeko waliwo issue ebibadde bitambula ennyo nga bagamba Namere ndowooza omanyi bulungi nnyo nga bamwogeddeko nnyo nti abavubuka gweyogedde nti omwami we yakomyewo nga muvubuka muto nnyo gaa nti nnyabo lwaki wawasizza akavubuka akato lwaki akavubuka akato ate tebagamba nti lwaki akavubuka akato kakuwasizza bagamba lwaki wawasizza akavubuka akato naye tanyigirwa mutooke naye n'abaddamu era olutalo lubadde lukyali ku social media awo nga luwanvu nnyo teri mwana muto nga Ssanyu afumbirwa teri mwana muto nga Ssanyu w'emyaka emeka agenda weza mwaka mutwala Dubai ku baside omwezi ogujja afumbirwa ontegedde bulungi teri muwala wange nga Fazira gwe bawasa Fazira wa myaka emeka 14 olaba ne mumbeje wa 70 tebanamuwasa kitegeeza omuntu atukira ku seriga nti kanfumbirwe aba akuze wano constitution yagira abantu emyaka 18 era mwenna abantu abandaba tofa ku muntu myaka gyayina fa ku mpulira gy'omuwuliramu kibaita feelingizi kubanga abantu bano abalemwa abadiba buli wamu bagenda kujja n'akagambo gabagamalamu amaki amaanyi mubuuze kati ono yafumbiddwe omutonga bw'ogambye gwe omukulu gwe wawasa oba gwe wafumbirwa aliwa asa ngayo gitegedde mukulu munno aliwa gwa yasamira munno nyo simanyi yafumbidwa simanyi yakoze gwe omukulu alina abasinga bikomentinga era bakazi naye nga ye anonya namwe bakako ekiro kimu n'amukola ki nga tamulaba talina kyali talina amuyadde akasente yeremererwa ali awo alinga ensawo y'ebyenda ne bw'omusiba enadde eno tategerekeka talina amwagala yadde tefuna nkona mukisa yadde musajja mutwala wa muganda wa mumulage tefuna nkona mukisa musajja mutwala wa nnyina ali mu kuvuma ono gwe bayanjudde ensi yonna kamera emukole ki kitegeeza ky'omuvumira kye weegomba abantu abatufuma batwegomba kati bava mu kwegomba naye batajja kukubeera n'afuna busungu n'akuvuma buki nakuvuma buvu naye weezuula akwagala waali naye abamu mwagala bintu si bantu oba ontegedde abavubuka we bali bangi nga bwandyagadde obeera naye w'emyaka gyo naye nga gole okuba toyagala kwekolerera oyina ekika ky'omusajja kyokola ki kyoyagala oba oluganda lwo lutegedde muve ku munnammwe atambuze obufumbo bwe Namere nkujjukiza ebigambo bino nti mukuwa omusajja taddaddamu gasiya yenna addamu abo abantu abali respectful nga ye naye gwolaba nga ali wansi kokko kuggwe muntegeera mundabika Namere yalina figa ennungi ng'eyange oyo anokuloteba figa lesi ku YouTube wadde ekuzeemu social media ekyo si kikulu ate akule yaani bamutonda kubeera muto ekikulu nti oyino ayina amwagala omuntu amuvuma amwagala yaani abo basajja mbatadde mugale balinga baze temusobola na bajjayo zinange siriddamu kuteekateeka abantu mu galali ku gundi kubatimbatimba ebyo waliwo ayagala muntu ekikulu kiri nti naawe andaba waliwo gatonasalawo sanya musajja mukulu nnyo sate omuwala ansinga obukulu ekibuzo kiri nti owulira otya okufiringizize zonna zenkana ki nkwagayidde wasa omuntu oyo abalaba nayogera bakole ki bateeke ebbali baveeko byebyo ebigambo naye mwamu omuntu gwolaba emyaka 5 ali kumuvuka myaka 19 nogamba anonyako ekikwana akato 19 ekimugaana okwana we 17 kiki ansa gituwe wano mu kamera yabatolaba nti oli yenkana nyina ne ku basajja kibeere kyekimu nti omusajja wa myaka 4 ate ku basajja kibeddewo ebbanga lyonna alina akawala ka myaka 2 osanga omusajja wa myaka 7 nga mukazi wa myaka 25 ng'omusajja wa myaka 7 naye mwe teri aboogerako eva omukazi kyekizibu kati Namere oyo mulaba mwana muto nnyonnyola kuba abakazi abakafa abakazi tukula bubi
olwaleero bwe basanga bange balaba nga nze mukulu nemanye emyaka gyansinga olaletegerezako tegeeza omwana yanzumingira ekifaananyi kya Namere nangamba niye bannaye Jofre wadde omukazi ono kale kafiga kalindamu naye bannaga embugubugu nga zitabuseko kati ye ate amuwasizza embugubugu ze zasula waasula zimumenyera ki Namere asula mu buliri bwe yakuzwimingira lwaki tofa ku bizibu byo nolekenkanyeza Namere mwana wa nnyoko wamulabako wamwe nga mukula oba yafumbidwa muganda wo nti agenda mukuletera akumaleko emirembe mulekeraawo okumanyira bannammwe nga nammwe muyina ebibalemye bamuveeka bee mu makaage gwe wasa omukulu wo ani amukuganye fumbirwa omukulu wo ani akuganye abato bakole ki naye oyo kiri nti bo bakwagala naye nze ejjogo ly'abakazi abo abakuzeekuzeemu lyensinga obuteetaaga banange sagala kunjooga ogobula talinamu kasente amayanja wa tolinamu kasente ne boona awasowa emyaka gyagenda kukujooga omusajja omwavu takkirizibwa kubaako kyayogera anti era omukazi omukulu omuvubuka emmere bakugulira engoye bakugulira data bakugulira buli kimu bakikukolera mayanja tonakyogenda ate baffe ne tubajooga mwana wattu tuzigala tubawe ekitiibwa kubanga tukyabatondebwa tesajja balina okulabirira ffe naye omukazi omukadde agenda n'akusembezawo n'akujooga n'akulinnyako n'ogamba ono oba tomuyamba oba omwetaaga bwetaazi kubanga alina sente zakubeezaawo asasanga nzikuwe mu bwangu weeremererwa gwe mayanja naye muyamba kuba omukazi ng'alina sente asobola okwafodinga buli mulenzi gwaba ayagala kubanga naye kenyini alina weyeeremererwa talina weyeeremererwa ayamba gwe masikini ya mungu talina kyakulya kakala wesidiye aba ayamba gwe tewaba namukadde wa gundi wa Bruno Kebo yavaayo n'avaayo n'ayomba nnyo ng'alaga nti yalumwa nnyo akavubuka kamuzangamu energy kamwabulira n'avaayo n'akaba amaziga amayitirivu ennyo n'alaga okutira abakyala nti omuntu yenna ng'alina kyakusanyusaako ne bwe kiba nga kitono kitya muvalirunge ku lwekyo ekintu kyakola ki kyakusanyusaako kubanga si bonna nti tubagenda bagumiza nga nze bwengumiikiriza baze bwe mwalina wagenda ofunira munene nga mu mbeera gy'anaaba akola ki gy'anaaba alimu tolaba nga tugenda ku mmotoka ogenda laba nze bagamba yakimugamba amavivi gaba ku ttaka bebi mbadde njagala kugamba abakyala b'ebuddu bwe babeera tebalinga bano abeegundi soka nenfukamira nemenya ku mavivi newemba nga amavivi mpulira mbadde saagala fukamira nteekaka kubanga ategeere nti sirina lunaku lwe simusaamu kiki kitiibwa kati naawe simanyi babu wamumanyiza nze kubanga wamumanyiza nga siwala kufukamirira naye muwulize nti ali respectful ng'emaani makaago kubanga alina kyakukola ki kyakusanyusa ngamba balina sente kubanga ojagenda okuba nti olina sente omuyiseemu amaaso azingeko ensujju ye atambule akole ki agitwale ogenda okumaga amago ogwawayo ogwokwanikako engoye nga tegukola ki nga teguliiwo ate si buli wamu mbulina engoye zikalirawo abantu bangi balina waya wabweru ng'engoye tezikala kati bw'osanga omuntu asobola okwanika engoye n'akaza engoye bamuwa ekitiibwa nkwegayidde amavivi ku ttaka n'akajanja kakendeezeemukko kubanga abasajja bangi bano bamayanja nga bambala jjiini nga si basajja kimala nga lusajjasajja luli awo kati bw'oba ofunye omwana w'abandi ng'akola nti ndowooza kusaala owange kibamayitagenzagendewa nalaba nezali awo ayomba anti katola akafaananyi ke baakuba omwana ekifaananyi oba yakikuba atya omwana yakuba ekifaananyi nga kiraga enkanyanya za zali nga tutalabiseeko bulungi zali yavaayo n'ayomba okufaako obufi nengamba abakazi ekiri kukula mu myaka nga kibafuukidde obuzibu anti kati omukazi nga zali yessaamu sente nnyingi okusinga ku myaka gyofaanana bw'atyo tewali nsonga lwaki ofiira ku bulandi ye olage nga bwakaddiye obukadde bwe gwe obufuniramu ki teyala kimanyi nti zali mukulu wabula ekibuuzo kiri nti gwe atali mukulu ofaanana otya gwe omuto oluganda nga olutegedde gwe omuto ofaanana otya zali mukazi muki mukadde muwulidde emyaka egiwera abiri nze yes ate nga nange ndi mukulu muwulidde egiwera ameka abiri ekibuuzo kiri nti gwe waabiri kubanza siri waabiri gwe waabiri emyaka gyamaze nga owera zali ameka abiri oli muto ofaanana otya oli waana tukigerezaawo gweoli wameka wabiri era omufiiddeko ekikazi kikadde papapa ng'otunula otya yenna alina n'omuvubuka alabika obulungi okuba nti bange mulungi nnyo
nenga naye kisakibu si mubi otegedde kakati gwe wabiri ate olina omusajja azaala mayanja gwe wabiri etaka wa mayanja otegedde oli kwoli asula n'omuvubuka omulungi awunya bulungi bw'ozungayo n'awunya obukadde oli kwoli ovuma buki kyokka naye abulwanyisizza awunya ng'abawala abaki gwe omuwala omuto awunya obukadde ne gwe base naye awunya obukadde kati what is going on here obyandika nekangenesanga ebye nalongo ndabye abawala bangi ennaku zino ku mutimbagano okutubeerako era bingi byetukola bino byetukola bya mutimbagano naye omutimbagano guno gukozeseddwa ate mu ngeri endala enkyamu abawala mu kutoba obutambi ogambira ku tiktok no scrollinga omuwala ng'ali bwereere olumu ataddeko akapale naye ng'era kumpira ebyomunda byonna obiraba amapeere gali bweru abasinga obikola baana ba buwala mayanja bitabuse kati waliwo omulala gwe nalabya ku tekikyukamba ogitambuliza nnyo ku bantu abeesobola ontegedde bulungi nga tutandika nakugambye nti abawala abo abeeremereddwa bwaba tasobola kutya kuyingirira maka ga muntu asuzeewo n'abaana be nga tafaayo omwana mulwadde oba mulamu kitegeeza omuntu watukire okweraga omubiri gwe wabweru naye nyini aba asobola okutta omuntu kuba mayanja buli muntu yeeyagala nnyo alina amagezi yandibadde yeefaako nnyo oba ontegedde bulungi kati omuntu watasobodde kwekuumira ye ng'omuntu kati gwe omwesigwa nti ajja kukuuma gwe mayanja ye anasobodde kukuuma ye omubiri gwe ne bwalabika kale anakuuma atya gwe mayanja kitegeeza mukweremerera okwo mu mbeera mukugezaako wano nawali alowooza nti abantu abaasooka okutwa obutambi baatunda alowooza nti abaasooka okutwa obutambi baatunda naye omwana yatunda gundi lino erikyala lino eriyimbi lyatunda nnyo kati naye lino ligundi lino erikazi lino obwongo bumuwa nti ayinza okubaako kyafuna kuba abasajja baagala nnyo okulabako naye abo abaagala okulabako ate tebalina kye bagattako kuba nabe entegeera yaabwe yakulabako ne balekaawo omusajja yenna ali respectful ayagala nnyo ekintu kyalaba ye yekka so si ekiragwa mayanja kameramaani oli ali eri kigamba nga buli muntu ali awo alaba oba ontegedde kati gwe omaze okugjayo ensujju wano omukazi ayeyambula nange nempulira nga ndabye ekintu ekirina amakulu yaliyo ani liza ya luzinda oyo yatunda bannange kati bannaye nammwe abagenda okweyambula dde mweremeddwa mutusaasire osooka olabe nkikikyo mpozi neri shakira nalyo litunda nalyo lyamaanyi nnyo shakira yeyambula tiwalaba ku butambi awo ate era nebabeera ku siteegi era kumpi era bwabeera gwe tomulaba sibulaba nkonze egambye omukazi wano akyaliwo ogwo yali desire yatiriika n'ava mu kutiriika n'abeera nga yayingira ensiko n'ava mu nsiko kwega omwana desire yatusobera naye nabeera n'obufaananyi bwa desire okumala ebbanga ddene era essimu yankola obi yayiika wali obutwalawa yababeerawo nnyo mmwe abakasabbuuni essimu yanjiikako nga nenkola loosi abantu bangi mwamuirako ku ssimu abasajja bangi abavubuka bangi basalongo bonna baba n'obufaananyi obwo mu ssimu n'obuvidiyo tabuyina tebanange takusabangako ng'omuntu ebbanga lyamaze kukyeri takkiriziganya na bintu modulo ebyo bange wankola nkadde nnyo gyamulaba ebintu bye birala nnyo olaba n'ensujju amala kwerowooza tumala mukala bitato n'alya tiamunindo omwezi ogwo nakunyumiza omwana yali Dubai eyo wali mukwano gwange yali alina omuwala bino byokwanira bino ku social media ne beekwana omuwala ali eri Dubai omuvubuka ali eno ne babeera nga boogera kati nga bwomanyi nti omuntu bw'alindirira ennyo omuwala kati mwerabanga nako temulina nnyo kibagatta kiri awo nti omuntu atuuka n'akoowa nagaya nange omuntu kale connection oluusi emanyiyewo kubula kati gaya aba ali awo ng'alaba omuwala yatadde ebifaananyi omuwala yakoze eki yakomyewo Uganda ng'amukubira ku simu amugamba ogamba otya nti wakomye n'otaŋŋamba nti nakomyewo mangu naye muno mwendi mugamba otya kati ligaye nga limugamba njagala kulabako tukoze tutya omuwala nga yeesikandoza nga naye kati abalabirala nnyo omuwala neyeesikalaga nti kati yandibize kati nina ogenda eno nina okukola ki vukane limuwa obudde bwe wayitawo wiiki neno nemukubira gamba waayi kati ki ekiriwo nga njagala kulabako kati omwana nalaga nti ali biwanvu nnyo kati ligayi omuwala yali yasindika obufaananyi n'obutambi yabusindikira ligayi nga lyabutereka
tigeche lyako erisindika akafaananyi akamu ku ssimu nerimuweereza ku WhatsApp. Leero kyali bize. Kyali bize. Omuwala yakubirira ku ssimu. Namugamba naye nabyo kati bino kyabirina kyeyabwa. Nkyabirina ndabirako wano. Omuwala teyanoonya omuvubuka. Naye obanze omusajja ndi mugumu nnyo. Yamunoonya. Senne munnaye sikunoonya. Nange neegomba okwerabako nga neeyambudde. Kuba seekubanga wadde akafaananyi. Nange neegomba okweraba. Kale sisobola kukunoonya nze nampije sisobola. Omunoonya? Ayi si yenze oyo. Anti ayinza okugamba. Sisobola. Bw'otalabikako nze mbuta. Ng'obuta. Anti ntegereyo kyekuwadde bute. Kyokka bonna be twalaba mbu emirimu gyabwe gyayimirira. Oba kati baafa baavaawo. Totya kuswala atadde akavidiyo amabiri gonna gali bweru. N'omuntu ng'entegeerayo entono ebyo oba obisuubira okutuukako. Ontegedde bulungi? Wali obusindika ng'obusindikira n'eyo gw'omanyi. Oba kyegambye okitegedde? Ali mu laavu. Kati laavu nga bwe wagibeeramu k'ofuna ebiva mu laavu. Tulyoke ali mu laavu. K'obifuna ebiva mu laavu. Olw'ensonga nze nikabayo mwami gwe maze naye emyaka egisuka 10 tabunsabangako kakati gwe bawaze na laavu ki ze ndi mumativu nti laavu eyo gyebawaze naye nsaba obufaananyi ebe nnemye oba ontegedde ate sigamba nti ababiwa abantu babi wabula musaleeko face okujjako ogenze mu nnyumba ya muntu nga yawalinga kamera mu nnyumba ye eyasobola okulikodinga nga bw'aba akola ki nga bw'aba ayagala kubanga yamanyira lwaki aba yateekamu amakamera muki mu nyumba naye gwe kiwokuba n'essimu yo n'oweereza lwaki osindikireko n'obukakafu nti yenze ono fesi n'ogiteekawo kubanga nze simanyi laavu buli omu erina bwemuluma sijja salira musango bakikola kubanga nze omwami wange singa osanga yali akyagala nandi kimukoledde kubanze buli ekimusanyusa njagala nnyo nkigezeeko buli ekisanyusa Ssaalongo oyagala okimukolere naye ekyo tekyalimu mu bimukola ki mu bimusanyusa ate nga buli mukazi mukubiriza akole ebyo ebiwuliza bbaawo obuki obulungi naye jjako waakiri eki ate waliwo bbawo omuntu n'abantu bano bemwakafuna obufunyi ate nze feesi njagala nkulabe wenna ne feesi ngirabe obufunyi bwemubeesiga mutya ne mubeesindikira omuntu omusinkanangako sigamba nti yakuwasaako anaaswalira omwana we oba ontegedde kati gw'omwesiza otya okumwewa wenna mukazi nammwe mulimba mupapamu anye omukazi emutuka nga muyayana okunoonya we babawasa mutama mukazi alina emyaka ajjatako nga ayagala kubeera muka muntu kasatuka muleve eyo nga bayagala tebazze kale aba akola buli kikola ki buli ekisoboka alowooza bawala abagondere banamuwasa ani yakugamba mukwano vali yoserefu kwa tumanyi binabaawo ddi binabaawo nkya lwaki tonneesonyiwa totya katambi kufuluma kubanga sikayina totya kifaananyi kufuluma kubanga sikirina nyina ba ex bameka bana kati mpozi nga kuba ex abaana nyina gwe nagenda mu nnyumba ye nga alina kamera oba ntegedde bulungi naye bwekitaba ekyo nze sikirina nti nze nenkikuba nange neegomba kukirina nalaba ku myaka gy'olina olina ba ex banabo kabwebaki kabwe bati bana ate bakwano bange tambula nabo mu buli mwaka nnyingira nabo omwaka kubanga nze nabalemesa si be baali ababi gyeni ze nali omuzibu nga nze muzibu nnyo ninga nseenene nga toterera wamu paapala bupaapazi ndi Uganda ekyandi Bulaaya kati nga bankyawula kuba sitegeerekeka kati nga tebu tebantegeera bambi ne mugawa wasa abaana bagamba nga kati gwe wasa nsiriiwo kati sibalinako buzibu wabawa olukusa nabo balina kuwa bwe musajja kitiibwa eyampasa okuŋŋonza nanzaalamu n'abaana kati awo naye nze simulinayo mbu nga nze nenkamwana mpija naye ate ng'ogyeko ekyo ng'ogyekuba n'abaweereza naye eriyo ne bana babwekwata kati nga wali osimanya ak'omuwala owa Kyukamba kikyukamba niŋŋamba omanyi kyoba ye bizinensi ye nga yalina bwakifunamu muleka akole ekimuyisaawo obuzibu ki mukazi wo abaana baffe abali ku social media banonako ki kubanga wano ŋŋambye nti omukulu yakaasa essimu eziwerako sanywaza asazizanyisa naye kagenda ku social media kwatakkirize ngaodataniya mumuwade kubanga waliwo lwe nalaba because bino ebintu byebyononya abaana Naalongo waliwo akavidiyo ke nalaba obwana bwali busatu akawala kamu obulenzi bubiri naye nga boolaba ebibeera mu bbulu ezo firimu ezo ez'obuseegu
nga babikola nga abaana kye bali mukola nga bo bennyini bebeteze ne kamera anti katika naye nga bo bakulaga nti obudde kye bakola nga tebamanyi nti kibi n'olwokuba nti bakyala mu firimu bo balowooza nti abaana baffe abazadde fe tubatuusiza ku eyo levu nze abaana bange balina essimu temuli tiktok mulimu whatsapp ali naye erisikandi ku simu yange buli message ejja konzesa okugikola ki okugiraba nemmanyawo no mayanja nyumya kinaaba nabo tebakimanyi oba ntegeereke tebakkirizibwa mu simu zaabwe bukana kumba nazo oba ontegedde bulungi bajja bikola nga bakuze nga bavuddewa ewange kati baba bo na boyira ku social media sikuinaako buzibu nenza abange siba ku social media naye kimanyi nti abaana bano bagezi nnyo ku masimu nti basobola okukola n'ebintu byotamanyi esimu nze nzigula ate ne benzigulako ba IT nze nsekamu buli kimu kyenjagala nga newotekamu apu tejja ate ewange tebakyala babeera mu nju abaana ebyo byonna babikolera awo era nze abaana bange tebazanya nabaana simu bubi awo mu nju muzanye muli bangi kyekyabanzaaza kubeera nga temubowa muwerere ddala muzanye lumu omuzanyo gubiki kyovola madamu sanya luddewo okutambula yakatambula bamusitula baki mutawona amusitula onaamutawona naye kati yamaze n'atambula alhamdulillah era kati agenda kukulumya kuba mutwala Dubai atambulireko mu musenyu kati bamwe fatimire gyemuva gye tujja ate kati emyaka gyaffe gyejjammwe naye nga wenkubyawo owuliddewo naye ate nze nga ndaba gy'oli gye nzija gw'oyina naye gw'okunyuuse omukazi akunyudde ono bannange naye ng'ojja weesiriwaza empola weesiriwaza empola bino bye weesiriwaza bino bava mu kwesiriwaza ekyo bange singa kiwulidde ali mmotoka obadde ogenda munyonyera okigambye mukaani bajja kukuba mayanja badde njagala kubuuza long distance love eno ekuyisizza etya ogifunyamu buzibu ki kubanga empisiza bulungi babadde bampeereza akaseera abawala bangi nnyo oba kale n'abantu ne basajja omusajja asobola okubeera n'omukazi yagenda kukola Canada mu America oba wa yonna naye okusoomoozebwa okwo nze munaye sikufunye kubanga nze baage talina kiko ekyembadde musuubiramu wala kyansuubiramu sigale tuvudde kampaka tetunanyumya oyebaze tegeeza temumanyire emyaka mingi emabega tanyumya anyumya bwaba ayogadde naye ng'akubowa nnyo temumanyire emyaka mingi emabega kati ku simu abeerako walo abaana bange bali batya tetulina ssente tulyo nnyo kwambadde njefunamu akasente kawerako naye omukono gukyaliwo because nze kati nze ola kati nze waneeno nenga nnyo nombadde omuntu netunyumya netusaagasaaga netukugamba kino kiba nga kitambula nga kifulowinga kati wakabeera nabameka mukusirika tuli bulungi mukunyumyanyumya nze wange mukutanyumyanyumya 10 emyaka egiwera ginigera kubeera 2 kati mukitegedde kakati omwagazaaki gwe muveeko omusajja wange nze we mwagalira kuba nze omuntu eyefuna siriyasi ennyo atama ate gwe wasa tali siriyasi ndaba okyanoonya ate ku mudaala ova salongo bye yefuula siriyasi ennyo salongo bye yefuula siriyasi ennyo biveeko muveeko mangu kana akawala kakyali kato kawala kasaaze kawala kakubi kalwali naye bwe yefuula siriyasi muveeko tebabiwulidde maaso baali ava ku musajja wange ate agenda biraba muveeko musajja musirisa ajja kutomera salongo nga njagala nza mukumidde omuntu ebbanga lyonna nze nkola obwambega nze nondola kati azze wano kati eyo nekubisa amasimu nalongo oliriddawa nkola obwambega byonna nezija ku dduuka olumu nesikusangawo nenvaawo neŋŋenda nezioka nembeera ku geti mpulira oba gyoli oyogera nenkuwulira ng'oyogera nze mmanyi ogenda okusasulirwa era oluvaawo nogenda kuba luseke nekankusaabire babalukuwe ogenda kati kankuba ekyagenda okukola ogenda kutuukawo omubuuza sano ssebo gyendi oli otya ssebo olusaba mugamba ssebo weebereremu tukumya omuntu nebbanga nga teramukwadako wasanze mutagule tagule nti nedda ngaosula wange
imbega kamera zange naziteeka nti nenzisimbasimba waliwo omukyala eyakusiima kantumireko bakwano bange abali we bayita owetera bukomansi bayitawo bigasa nyinawo bakwano bange awo ku lusozi omwami n'omukyala ati mbagala nnyo sebina wange I love you so much bigasa jabe muba bigase yes mbagala nnyo mikwano gyange mwebale kunjagala nammwe abantu be Masaka mwe namba tumidde kubanga omukwano gwe mundaga just mind mwina data mungi bwe mutyo bonde Masaka bonna balina smartphone omukwano gwe banje nage Masaka wano gwogereke wali muyitirivu bannaye munanzize Masaka ate nga nafumbirwa kuno omukyala yansima nampeereza sente yes bannaye neyanza nnyo okubirinya bannaye lyevudde mu mutwe ate simu mweliri lya esimu yafudde yeye ali mu nsi ki ali wano yu ali Uganda bannaye ali wano yu Hannoonya ndabeko obulabya mukuba oluseko oluwera nange sente zatuuka naye omwana ono bannange banaye muzikirize ngende sanga omwami wange apaakinze obudde bungi kale toyanza nyo toyanzege nalongo kitone nga bulijjo 224 nkuba mpya aliso smart alabika bulungi nnyo so kyekisinga obukulu ennyo bode shape apo kyekola omwami wange kyamukomezaawo emisinde nga abasajja bandintegula yatiddemu agenda ku Diamonds pre and primary school liri buddo Kimbejjaawo so jobo twala omwana asome abijja kutambula bulungi somero leka bulungi nnyo alitekeddwa bulungi nnyo buli kitagisa mu ssomero omwana okusoma bakirina kyokka nga tena abasomesa nabo batendeka bulungi abaana babeera smart basomesebwa bulungi nnyo swimming pool ku ssomero weeri emmotoka weeri bajja kumukwata bulungi swimming pool weeri ku ssomero emmotoka ezitambuza abayizi weeziri ate ng'era n'eddwaliro eriteeketeeka obulungi etteeka oli ebitabo erijjudde obulungi so byonna birungi nnyo sayidi awo ku Diamonds pre and primary school liri buddo Kimbejja so gy'obutwala omwana asobole okusoma obulungi bannaffe aba SMP Tours and Travels be bagenda okutwala ssanyu e Dubai SMP Tours and Travels bagenda okutambuza ssanyu ne mamiwe okugenda okuwummula mu Koso bekwate so zonna bazikolako bulungi ate bakola ku visa nnyingi kubanga bangambye naye Abungereza bajja gikolako Bungereza Canada America ensi zonna bakola ku nsonga ate beesigwa bambi yes bantu balungi so bekwate banafa ba SMP Tours and Travels bali waggulu awo nakasera awo botuka ku nakasero katale oyambuka katono oyo Radio 1 nakabozi yes walotikuwa ekiweta bwekiti ekidda munda awo kati ekizimbe kiri kuno omukono nga wakaweta ekizimbe kyebayita July Complex bali ku maliro gwa kubiri so banoonyeza banafa ba SMP Tours and Travels oba namba ya buli kapa eri ku kapande kabwawo bafuna bulungi no bakubirako oba sikyo okunnoonyaako ku simu yange eri 0703 665 nemba nga nkulagirya bulungi oba n'okutuusaayo obutereevu ennyo mu bannaffe ba SMP Tours and Travels tukkirize tugende tubeko nebyo byetukola tudduke tujja kukwatagana olunaku olulala nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan bino wejjako gwe wabyetaddeko nze ndekasanga omusajja wange naawe ebiseera by'omu maaso eri abayiiya bano abeekakasa ate nga balowooleza waggulu nnyo biri wano ku Diamonds pre and primary school mu Kimbejja Buddo essomero lino ly'abawala n'abalenzi era naabo abava waka n'ab'ekisulo wekisomeseza ne twagazisa n'okukyusa ebirowoozo by'abamusaayi muto abasomesa baffe bayivu bulungi balina obumanyirivu bazuula ne balera n'okutumbula talanta z'abaana sekinnoomu Diamonds pre and primary school mu Kimbejja Buddo tukwaniriza tuwa omwana wo tojja kwejjusa.